Victor Kamenyi kyatuuseewo mu group yammwe? Personally mbadde ansooke neyanjula amannya gange bampita Victor Kamenyi basinga bamanyi. Mbadde nkola nga manager wa Chosen Beki from day one, from the start. Twamusaininga twamusanga mu kyalo nga yakazaala omwana kozi omwana we yalina emyezi 2. Awo gwe mwaka ki? Asi mwaka guno omwaka gwennyini nyini. Okay. Twamusaininga mu mwezi gwali gwa 3. Yes. Tutandika okukola ku projects ze. Personally ndabadde amunoonyeza ennyimba zayimba nga ye mutwala butwazi mu studio nenga mugamba yimba olwo mugamba bugambi ogenda kukolera mu studio ogenda kukolera mu eri nga just I direct her in everything. Na nga muwala waffe era nga nzo kugamba nga tumunyumirizaamu nga tumusuubiramu ekyamaanyi. Kati ki ekyabatabudde? Beki twatuuse time tulaba akuze kusinziira ffe ku nkula gye twali ku nkula ye nga akuze ku speed ey'amangu ennyo. Yes, ate omwana bwe waakula ewaka mutana agenda kubanga bw'obeera nga gwe taata waliwo ne maama. Omwana waakula n'ayegamba taata ekigambo kyatalina mugamba oba n'avuma maama oba n'akuba emmeeza, automatically omwana oyo kiba kiraga akuze takyasobola kubeera awo oba alina okufunayo amaka ge nga ye omuntu. Kakati ki ekiddako eri ye kuba omwakola concert ye ya byabanje ku Tavern Woods, maama we yavaayo n'agamba nti nabanga amukwasiza mu butongole n'agamba kuba mu kusooka yali atyamu naye olwamala n'akwesiga ne muwala we. Basically fenga abantu fenga ffe nanze Kamenyi nkoze kye nnina okukola ng'omuntu Beki mukoledde concert nga alina oluyimba lumu ne muwa endorsements ez'abayimbi ab'amaanyi ne bamuyimbira ku concert ye Kamiliyoni Lutalo buli omu ng'alanga artist gw'atamanyi but ng'akikola on behalf amuyamba on behalf of Victor Kamenyi. Since Victor yazze n'angamba let me help her. Since ono let me help her. Tutobye the music wa Beki from day one. From tukoze nagenda nenoonya oluyimba bankuza nendoba nga lugenda kubeera hit lujja kukola ne mugamba tumudulo no lugenda dukolera wa Nesim. I paid Nesim, I paid video ziga nensasula bankuza festi yabanji press everything tubadde tukimukolera. Beki has started to perform. Performing there performingira mwezi gumu okutandika okuperforminga olinya ku stage yasoka kulinya ku stage ya Big Zone enasana. Yakaperformingira mwezi gumu yakakola show 13 n'emikolo 3. Kati ebintu ebyo biraka bimu alabye nga abasobola okuperforminga bwatyo. Alaba ndowooza atuuse ekiseera yeetongole. Gibuvuddeko yalabikibwako mu bifaananyi mu mawulire nga alina emmotoka empya. Emmotoka eyo yagyegulira nga ye oba nga mwe management ye? Beki buli kintu kyabadde nakyo ffe tukiguze. Abadde abeera wano recent abeera wali eri wammanga recent nga tanava wano ng'era nze kwagwanze wano ge makaaga ng'era abeera wekimmanga nga wetukwasaganyiriza emirimu but time etuuse ndowooza n'alaba nga agezi bangi. Kaki ekigero tutuuka ku mmotoka gye mwamuwa mugenda gimugyako oba? Beki buli kintu ffe kye tubadde tukola naye tubadde tukimulekera. Yes, era ebintu bye byonna nabigula biri mu mannya gange nze yagenda nga nembigula receipt nze yasayininga nga TV zibiki buli kimu byonna we yatuuse okugenda nabimulekedde nti saawa eno ffe twalaba nga ate mu maaso eyo kijja kubeera kizibu nnyo mu handlinga bw'aba saawa eno
ali bwatyo. Nawulidde n'olugambo eyo nti agenda agamba abantu tubadde tumuba ssente sima tetumuwa ssente. Yo point kuba abayimbi abakajjooba eyo yensonga bagiwa nnyo nti management yaabwe oba kuba hit oba ne bafuuka ab'ensonga. Becky abadde akayimba shows 13. Okay. Tabadde mupya empya gye yasooka okuyimba yali ya mitwalo 3. Akolako make-up ayinako driver amuvuga emmotoka emuti gy'atambuliramu ayina okwambala obulungi ayina okusigazaako naye okulya obulungi. Yes. Becky ffe tubadde tumukoledde ebintu bingi nga ffe bingi nnyo bye tukoze ne music bw'obala ssente zigenze mu concert. Becky twamukolera concert nga talina ayinza muwa sponsorship. Tewali yamuwa sponsorship concert ye. Abamu watu abateekako buteesi just bakuwadde emitwalo 5 they were so tewali concert yonna ffe. Mama we ku concert ya muwala we yagamba nti omuba mwawukana ne muwala we akusaba nti omuzzeeyo mumukwase mu butongole ekintu ekyo wakikoze. Becky muwala waffe yatuuse ekiseera nga ndowooza alaba w'amaanyi nnyo ate nange sisobola mugaana kuba yekyalaba neffe tulabyeko kusi tubadde mu industry okumala ebbanga ddene. Yes, tulina ebintu bye tulabye, tulina bye tusanze, tulina bye tutomedde nga nze sisobola kera kumakya nempakanya decision ye ng'omuntu. Twatuuse ne time esayininga n'agamba are you my manager? In front of everyone nga njagala just assigning shows ne balance we abadde abulabe bamuwe nze muleke mu mirembe, we live in peace. Nga yingira abantu shows sembayo ngamba are you my manager? But omuntu gwe twajje Masaka atayina yadde nakawere ayina omwana wa myezi 2 saawa eno wakera kumakya n'agamba ekigambo bwe kityo. Nga omuntu bannange owuliranga oweddemu amaanyi nga n'omutima ogw'okuyamba oluusi ng'omutuusiza wali kuba right now wali walungi everyone amumanyi bankuza naye nga ye omuntu ye kyamanyi ku nnyimba ezo zonna zayimbye yamanyi kintu ekyo kyeyakola teeka mu ddoboozi lye mu luyimba. Ate waliwo abagamba nti nno management ye eya Chosen Becky ebadde ekola kyamaanyi nnyo okumufaanaganya ne Rema Namakula okutandikira ddala mu kwemuula mu vidiyo mwabeereramu ddala n'ebisigadde n'ennyimba. Buli muntu ajja ayina idol we agenda okuyimba ate ffe omulimu gwaffe tupromotinga muyimbi ya Becky ye ng'omuntu yali fan nnyo wa Rema Namakula era ye mentor we ng'omuntu. Yali ayagala nnyo Rema Namakula ng'era ye mentor we ng'omuntu, so bw'aba akola ebimufaanana kiba kitegeeza akola bintu bya mentor we Rema Namakula. Yes. Okay.